895 akawumuza 5 Akabbiinkano wano we bagambira nti omwana ayise nnyina eyagenze okusaka tannadda embeera ebeggaye wetuli tugenda ate ku mutendera gw'akasasambulabbwa era njagala obategeeza abanayitawo okujja ku mutendera gw'akasasambulabbwa mujja mwesibye 2 kubanga olugenda kutandika okusalako obubonero busatu buli nsobi gy'okola busatu nga tubukusala oyinza okuva mu Akabbiinkano nga tukubanja nga tukulinda omwaka ogujja era tujja kujjako tugenze ani koi eno nezimbibwa bwanji naye esulwamu omu obudde olina Sebe yontana bukamu koi mweyambula embalye sebe kikajjo obudde bwamma webuli kinyobwa omukotidde je nkotiridde ddala Peter oli eryenvu muwe bwino mumpeere bwino awo lwatuuka ng'omukazi azaala omwana we wa buwala nga bamutuuma erinnya Njabala. Omwana oyo teyalwa ng'agenda asuumuka. Nnyina wa Njabala yali mukazi mulima nnyo naye nga takkiriza mwana we kukola mulimu gwonna. Bwe kityo Njabala n'akula nga ng'alobunani. Nnyina yakeeranga mu bunyonyi n'agenda ku mpanji. Omwana yamulekanga mu buliri ng'ali mu mattansejjere. Akasana bwe kaatuukanga awo we kawoomera aboosi, nnyina wa Njabala yavanga ku mpanji n'adda eka n'azuukusa Njabala anaabe mu maaso era alye n'eggolu eryabanga liremye ekiro. Eno nga bw'ayota n'akasana. Nnyina bwe yamalanga okumuwa ekyenkya ng'addayo kukakkalabya lubimbi lwe. Musajja oyo mutaase twongera omusalako mu obubonero 5 tweyanziza nnyo tweyanzenge tugenze ani Peter Seruwo koi ndiya nina ennimiro yange erimu ebikoomi 3 ensisebo erimu enjuba emmunyeenye n'omwezi bakuwaako obubonero 3 koi ndiya kasajja kampi nnyo naye kawooma obwenda sebo akatunda 3 muwe bwino. Obudde bwatuuka Njabala n'avubuka era n'afumbirwa. Yali kyajje afumbirwe, maama we n'agenda ewaffe. Naye nno kubanga maama wa Njabala yali tamuyigiriza kukola mirimu, Njabala yatuuka mu ddya. Emirimu gyamulema okukola. Bwe yagendanga ku lubimbi ng'enkumbi agisiba nkalu. Era ekyavangamu nga Njabala akuba emimiro nti maama nga yankola bubi obutanjigiriza kukola mirimu. Kati nze eddya n'alisobola ntya? Olwamalanga okwekola maama we bw'atyo nga Njabala atandika okuyimba. Petero komaawo ku kuyimba sikusala obubonero obulala naye muwe 5 atweyanzege awuliriza tulanduka kikabi siyeggwe ave wa mukulu mutenza osova kikungwe ovaawo w'ekyanukuzi baaba eri kozi bwana mukulu w'ekyanukuzi yana omwerabiddemu koi kibira wammanga awo basensava omuntu w'omuyimbi oba akanyirikisi keba kumuwa 3
ekyekumi koi kabiddi bakalungi mukyuzi busatu muwe buli mama gwe bankolanga ekyejo kyangu nnimire essowaani z'enjoza njasa bwasa bwe zitaatika bujjuliro zibanjamu emmere gyenfumba bwetewunya zijula mbisi ezo nno enva bwe zitabaza amazzi omunnyo bazitagusobola bwente mu maka g'omusajja nkola byanziru kati maama kyangu nnyambe njabala bwe yayimbanga bw'atyo omuzimu gwennyina gujja agumuggyako enkumbi ogutandika okulima era nga guyimba bwe guti njabala abakazi balima bati njabala toli nsanze omuko njabala abakozi balima bati njabala toli nsanze omuko njabala ne batema ne bawala njabala toli nsanze omuko njabala owa musajja oyo mugyeko kubanga tujja musalako akabonera mu kifo ky'okuyimba mu obubonero 6 wadde ayogeddewo naye era omuntu ategedde tweyanzeege tugenze ku mukulu ani Wampi Ashadu wazaayirwa koi senga obucecebu nsula mukanzu bakuwe obubonero busatu koi dondi asokonkola dondi owaayi muwe busatu ng'oli munyiivu nnyo tandika we bakulaze bawanjabala bwe yayitanga ku lubimbi lwalimye ng'asanga lunene bulala ng'akomawo eka ng'amwebaza naye bawanjabala yali amuwadde embwa gye yagendanga nayo ku lubimbi emukuumenga embwa lwali lumu nebuulira mukama waayo nti omukyala bw'aba alima omuzimu gwa nnyina gujja ne gumuggyako enkumbi ne gutandika okukunsa olubimbi eno nga bwe gukooka olunaku olwaddako njabala n'agenda okulima bayamuvaako nnyuma bugeregere era bwe yatuuka okumpi ne mukazi we we yali alima ne yeekukuma awantu yagenda okuwulira nga mukyala we alya mu ndago waayitawo akaseera katono omuzimu gwa nnyina ne gugoba lumale ne gumuggyako enkumbi ne gulima okwekunkumula nga eno nagwo bwe gulya mu ndago omusajja alaba omuzimu gukunsa olubimbi n'ava we yali ku muzimu ogyeko bwino waffe bakuwe obubonero 7 tugenze namba nyasa oli ku namba 4 baweddeyo mbadde nkyanyumirwa kubuuza ate teyanzega omulungi awuliriza okubanga tutambudde ffenna webale nnyo webalire ddala naye nga tutambula ne bannaffe Bukomansimbi Senior Secondary School essomero lino lya one level bakugamba nti tuleetera omwana tumusomese curriculum empya tugirina abasomesa tubalina batendeke essomero lirina buli kimu ekyetaaga omuyizi okusoma tufune ku nooti 7 nooti 16 24 7 Masaka Parents Konoweka Nasarande Primary School essomero tuga nti liri wano ng'oyambuka ebwala awo akasozi we katandikira ku mukono ogwa kkono bw'oba ova Masaka mu town ate bw'oba ova eri mu Kitengeesa mu Kidda bw'oba okkirira bw'oti awo okumalako akaserengeta awo ffe we tuli tuleetera omwana tumukugunjulire owa Nasale tumanyi bwe tukwata abaana abato tufune ku nooti 758 68 97 nkaaga St. Andrew Green Light Kapa wali endagwe bannaffe banno tutambula nabo buli mwaka mu Akabbiinkano essomero lino lya Kisulo ate n'abava awaka lya Nasale ne primary abasomesa balungi buli kimu tukirina tuwe omwana tumugunjule tuli ku nooti 7 nooti 43 93 5 Fancy Confectionery opposite wali no office za meya mu kibuga Masaka genda bakuwe ku byokulya ebirungi bakola keeke z'embaga ne bobo yagala nnene nga yenkana etya
kojja wange Sonko Jude akuze amazaalibwa genda wali bakolere keeke obagambe nti ojja kudda enkya tweyanzeege abayimuka Uganda bano no bayigiriza kukola sabbuuni ebizigo ennoni balina n'ebyo ebikozesebwa mu mulimu egyo kale nabo batuukirire bakugamba nti bali ku noti 7 noti 637 bagenda kuwa abantu baffe babiri ebirabo abagenda okuvaamu. Tulina management ya King David High School wali Erukaya muzukulu wa Nvirimbi abagamba nti essomero lino liryawo ku poliisi kwennyini okukuuma ebyokwerinda obulungi lya Kisulo n'abavawaka abasomesa balungi security weeri generator balina amasannyalaze ag'enjuba bagalina omwana gwolemwa bulemwa bibyo kubira ku director ku noti 75 noti 4 284 Keke House bano no batuteekera abayizi bano nga tebanajja mu bbinkaniro bagamba tuli ku kizimbe kya Lukunda wansi bwoti okako ku budaala katono mu kagodawuni ekyemmanga w'akatale k'e Masaka tulina obwokulya obulungi tulina obwokulya bw'opaakingira omwana ng'agenda ku ssomero waliwo ne zino zibayita mabokeeke kabanda zaatalyanga nako kale tugende waawo toziryangako mu mabokeeke kuba tozirabanga nako tugende waawo tufune ebyokulya naye nga bakola ne keeke ez'emikolo gyonna balina kajuisi balina kacyayi k'otutandawula yakanjogerera obulungi n'empulira nga njagadde okukanywa kale yita waawo balina n'owootuula obulungi n'onywa akacyayi ako nga munyumyamu n'emikwano gyo tufune ku noti 7 noti 29 39 Winners Junior School bannaffe abazadde mwenna essomero lirino mutuwa abaana tuli mu kirinda wali mu nnyendo gwe kasitoyisi ekisaawe ekyakasana awo weeyongereko mu maaso katono tuli mu mbeera esobozesa omuyizi okusoma obulungi abaana tubalabirira bulungi nnyo amasannyalaze tugayina tutumbula ebitone by'abaana sukuulu fiizi zisobokera ddala tuleetera omwana ate tube nga tumugunjula kuba ku noti 751 58 39 13 tube nga tutambula naawe twongera okubajjukiza nti olunaku olw'essande tugenda kubeera kaliisizo mu nteekateeka ya muteeseza mmeeme ekaliisizaawo ku kisaawe we tugenda okubeera jangu tuteese ffenna jangu tuteeseze eggwanga ng'ate oli ku mpewo za Lediyo Buddu jangu onyumyemu n'abaweereza abo ab'oku Lediyo Buddu jangu tukubemu ku lwali kale kuva ku makya mpaka woonookwera ebisanyusa nabyo bigenda kubaawo jangu olabe ku muzeeyi Kamaujo ow'Esswaka ate n'ebigambo ebirala bwe bityo bwe biri ku Sande eno tewali kulanga ennaku z'omwezi 18 nteekateeka ya muteeseza mmeeme olunaku olw'enkya lwakuna Dembe Ibrahim wa Isaac Newton oli wano Sejjirinya Ali Kings High School oli wano Waswa Paulson Exodus oli wano Muwonge George Chotera Parents oli wano ku lunaku olwokutaano Sekanjako Archdiocese wa Notre Dame ogenda kubeera wano Kadiba Nyansiyo Kirumba Secondary oli wano Nabinyansi Regina St. Peregrine oli wano Mulira Ibrahim oli wa Kaliisizo Seed ogenda kubeera wano ku lunaku olwokutaano olutuwumbewumbe vaawo mpitewo tuyingire kasasambulabbwa tugenda mutandika wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 19 naye nga tuwummulamu kubanga si mwangu twagala munaffe okubeeramu ku mukka tugenda kukola ku lunaku olw'amaani ga 19 tuwummulemu olwokubiri tuwummulemu olwokusatu tukole nga 10 ku lwokuna ndowooza awo zijja kuba nga 22 tuwummulemu olwokutaano tuddemu wiiki eri naye tubagamba nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu fayino ziri mbirizi mu kisaawe we tugenda okugabira ebisale by'essomero omwana omuwanguzi atwala ebizinesi olusoma lulamba mwaka mulamba taamu 3 nga Lediyo Buddu yeekuweerera addako taamu 2 addako ate taamu 1 n'ebirabo ebirala abanywanyi bye banaatuwa nabyo tujja kubiraba ababuli kuvaawo mpitewo abaatuukayo edda muvaamu kasasambulabbwa tukyalinayo Kasule Joseph awo yeesogadda kasasambulabbwa Wakabwoko Secondary Nakazi Florence wa Malongo Baptist yeesogadda mu kasasambulabbwa kwagala kwe Juliet wa Malongo Baptist abo nno babiri bava mu ssomero limu baatuuka dda mu kasasambulabbwa ne Ssegawa Joseph
naye yatuuka dda mu kasasambulabbwa w'ekikungwe. Kaakati n'ababiri abagenda okuvaawo wano olwaleero tugenda kuba tubafuna. Mukulu Daniyo mpaayo obwesimu babiri bokka ngende wa Kigemuzi wanje babiri mu ddakiika 55 katumire owaaye mwebale kuwuliriza twogedde naani Kakuuto baaba muli mutya olina kyoteesa kale sebo tweyanziza nse mwebale nnyo abemutukula okubanga mutuwagirala sebo mwebale kuwuliriza ab'endagwe balungi sebo ndowooza endagwe n'embiriizi si wala nnyo mujja kujja nga 8 nkwagadde nnyo tweyanza tusiika n'embiriizi alo owaayi sigwa osembyeyo ani ono mwebale kuwuliriza esebo kale sebo tweyanziza tweyanzeege tumira nze bwosigala ng'otudde abasajja Silivia kutamukedde bumala netumirako ku kitango omwami Kalika Kasimu John Mutyaba netumirako ku Kyanda Fred ow'Ekinguwe ne Kasuwa Joseph amperekedde n'abayizi ba Africa Wiziravu bonna ampagidde nesembayo nga ŋŋamba nti sigala awo naawe tumira kimala mutereezebwe tuula maama mukyala Namatovaali yetita mwami Zwaloziasi abantu ekukyalo kyaffe Migongo kya Simbi Mr. Webale Mutana Lubega Kayabwe n'abaana bonna mikwano gyange ku ssomero simbagala tweyanziza yimirira awo jangu wamama natumira bwena abataddeko ledio Buddu abakulu abamperekeddeko Mike batulekawo wabweru tumiddeko kale tweyanziza Petero ntumira kitange bakyayita David ne Mange Nalongo nenteekako nabona bonna wamu ne director national yaffe Kisirinya Peter osana bonna abawuliza baredio Buddu okusako n'abenteekateeka kale tweyanzeege Semogere Fred emirambi we bali kubeerako muganda wange Musoga oli otya Musoga obuze Musoga bw'omala okukwatako ssente weefuufuukira ddala ekizibu ennyo bonna ababaddeko awo ekyabakuza mwebale nnyo bakivumu ababoodaboda waliwo abaganda bange abo abasiika capati mwebale kubeerako senga wange byakulya waŋŋambye akabbinkano kakunyumira awo ekijja bwemi weebale nnyo webalire ddala Joyce weebale kutunda kacaayi ate nga n'abantu webagoberera akabbinkano kati tugenze mu kugemula Joyce nange nkutumiddeko mu mutima mulungi mu mutima mubi lwaki mba mutumira mutima mubi kale wampi Ashad wazalirwa okuva ku Africa with Love tubadde n'ekikabi Ivan okuva ku St. Paul Kyanukuzi ne Seruwo Peter Isaac Newton awamu ne Ziwa Aloysius okuva ku St. Peregrine kakati Ziwa Aloysius ebikocho teyafunyeewo engeri yafunyeewo 12 obuwangwa n'afunawo 3 bwino n'afunawo 5 teyalonzeeyo omugate gwabonera 20 Seruwo Peter okuva ku Isaac Newton engeri yafunyeewo 6 ebikocho n'afunawo 6 obuwangwa n'afunawo 6 bwino n'afunawo 5 ate n'alondayo 2 omugate gwabonera 25 Chikabi Ivan okuva ku St. Paul Kyanukuzi engeri yafunyeewo 6 ebikecho n'afunawo 6 obuwangwa n'afunawo 6 bwino n'afunawo 6 n'alondayo 2 omugate gwabonero 26 Wampi Ashadu engeri yafunyeewo 9 ebikecho n'afunawo 9 obuwangwa n'afunawo 9 engeri yafunyeewo 9 ebikecho n'afunawo 6 obuwangwa n'afunawo 9 bwino n'afunawo 7 n'alondayo 4 omugate gwabonero buli 35 tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero okuli Wampi Ashadu nga yakulembedde n'obonero 35 okuva ku Africa with Love
Nekikabi Ivan okuva ku St. Paul Kyanukuzi n'obubonero 26. Tweyanziza nnyo tweyanzeege n'ensonga eyo bwetyo ababbinkani musituke ezo za Wampi okuva ewa Nakato Cross chairperson w'Akabbiinkano Fans Club. Tweyanziza mudubula bwe ebintu abagize omulungi awuliza tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kubanga mutambudde naffe okuva twatandikidde okutuuka ku budde buno ate ensonga bwe